Mukuziika taata wa Kasirye wajidde n'emmotoka gy'olaba ekika kya Rolls Royce enkadde modo zamaanyi nga y'omu ku bawagizi wa Nuupu byatuukidde wano nga omukulembeze tannatuuka ng'era bamutegekedde obutebe bwe bwagenda okutuulako nga bafuutu sojja bakola omulimu ogwa security abantu bonna okubaggyako obweraliikirivu nti waliwo ekigenda okugwawo. Abantu bangi beetabye mu kuziika omugenzi mwotadde ne bafuutu sojja mwotadde abagenyi b'enjawulo ababaka ba Nuupu ab'enjawulo beetabye mu kuziika kuno. Wano bafuutu sojja babadde batunula ku ngeri ya security bwegenda okubeera nga bawa ebiragiro bannaabwe nga okusinziira ku lanka ze beewa era okusindiira era olaba we bajje no bonna nga babawo ekyokukola ababeebaza omulimu gwe basobola okukola naddala abakyala nga bwe bategekera omukulembeze wa National Unity Platform w'anaatuukira. Gye bugenderera nga bugenderera obudde bafuutu sojja bo bangedde okujja mu bungi omuli ne security y'omukulembeze nga naye bweri ekiraga nti omukulembeze yabadde anaatera okutuuka mu kadde kano. I know what I am doing. Ng'obudde bugenderedde n'omukulembeze bw'atuuse enteekateeka z'okuziika omugenzi nazo ne zitandika abagenyi ab'enjawulo nabo ne batuuka ng'era bulaba omukulembeze bw'ali n'ababaka ba Nuupu abamu abo nga weebali okusobola okwerekera omugenzi. Keeping you quiet. What would you have?